olunaku lwaleero tusinzidde wano mu town council ya Kibuga ku Kiganzi Road, of course town council enene mu Kibuga district. Badde ntambula kwe kulaba muganda wange Tigani Kasozi wakolera ku workshop ye konze kanchameoko tuwayemuko program vubuka kola tunoonya kuba naffe abayina ebakoze ebyenjawulo. Omukulu Tigani ni bulungi papa. Ogamba otya? Muli mutya wano? Emirimu gye bali. Yeah. Ngezo okulaba mbadde ntambula bayire mbadde simanyi wokolera. Kati mbadde nyambukaawo kwe kulengera Tigani Metal Works konzi tabanga muganda wange yali wano. Mirimu gigenda gitya? Yeah. Naffe mwetuli mugye baleko. Omulimu gutambula gutya guno? Kati naffe nga Focus TV tukusazeeko tubeeko bye tuwayamu. Program kizootera okugoberera ku Focus. Okulamu esinga okunyumira bagita muvubuka kola. Kale katuwaye mukono omukulu Tigani mu 2023 omulimu gwa Metal Works gutambula gutya, business agisanza atya, challenges ki na biki bingi nnyo byogenda okulaba ku program muvubuka kola. Of course tuba tuwayamu n'abavubuka bannaffe nga tulaba emirimu gye bakola egyenjawulo era nga naffe tubaako bye tubayigiramu yatandika atya, challenges ki, achievements ki era asuubira wa Tigani Metal Works mu myaka egijja mu maaso. Tovaawo katukomewo. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo, bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala, olina birthday, baby shower oba just oyagala ka photoshoot. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi. Ekyankwanzi basange mu Ttuba okumpi ne Town Council ate Kampala ku Jesco Plaza. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Of course yemu ku programs zetwenyumirizaamu nti zitusembereza abantu ab'enjawulo era nga omukulu Tigani okutumanya ffe oba okutunoonyaako yatumanyira ku program muvubuka kola ndi ade Wilberforce Sekimwe Muyanja, of course Focus TV kwe tusinziira okukola ebintu ebyenjawulo n'okusinkana abantu baffe emirimu egyenjawulo. Tubeera n'abantu abavubuka abakoze ku mirimu egyenjawulo, abasajja abakulu abalina bye bayiseemu ebyenjawulo, abavubuka aba abaana abato ng'alina kyakola mu programu yaffe eno nga tuwaya obulamu bw'okukola butambula butya era nga tulaba life experience mu kukola. Tutunuulira nnyo okukola kw'abantu because program twagala nnyo ekinyusi ky'okulaba nga abavubuka tubasimula bakole. Kindi biri bisatu akubuuzeeko then tutandike. So osaizo kusingana. Nange mzee okusanga. Obulamu bugamba ki? Si mzee. Yeah. Ogamba otya so? Gye tuli papa. Muli bulungi. Bulungi nnyo. Naffe mwe tuli mpola mpola. Ndi wano nkakkalabya nga ne w'obitabo eby'emirimu. Kigambo ekimu bibiri. Yes, obuze ku mulabi waffe omweyanjulire kubanza enjogedde lya Tigani. Netuziba tubinayo amanya n'ebiti. Yes, sebo. Balabi bannaffe, balabi bannange abalaba Focus TV. Yes. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Kasozi Tigani. Nga mbeera mu Kibuga abangi bamanyi nga Big Man. Tenga ndi musajja wa munnabyabufuzi. Yes, sebo. Kansala omulonde yalondebwa abantu mu Kibuga Town Council. Yes, sebo. Kansala kola kitundu ki? Kibuga Town Ward nga nkulembera emiruka ena. Yes. Yes, sebo. Kansala omulimu gwe tukukyaliddeko leero gwa Metal Works. Yes, sebo. Manyi bingi ebikwatako emabegeri. Naye njagala tutunuulire nnyo ku bukozi naddala n'omulimu guno gwa Metal Works gwe tukusanzeeko. Kansala azaalibwa muno mu Kibuga oba? Nzaalibwa muno mu Kibuga mazeemu emyaka 33 gye nnina. Mama ni
taata ba era mama bamuzaala muno taata abe yali abeera Bukuya yesebo nenge emyaka gyonna nkoleddewa Kiboga no yino yali nsiko nzaalibwa omwami n'omukyala omwami Sensolo Livingstone eyawummula mukama amumuze amuwe ekiwummulo eky'emirembe omukyala Nakitende Teopista oyo naye yawummula yesebo abawe ekiwummulo eky'emirembe omulimu guno yesebo kasooka tugenda mu mulimu tigani okukola kumanyinga ki bwe twogera ku kukola kiki kyotegeera kyemmanyi okukola buli omu akola kuba bulungi era bw'otaakole togenda kuba bulungi kyekinkeeza okukola mukama wange yesebo omulala ayinza okuba tategeera kukola kitegeeza ki kati kansala omuntu oyo yinza mugamba ki what is okukola mu bwongo gwekitegeera nga ki omuntu wagamba kukola nga bw'ojja muvubuka kola okukola gwekitegeera otya okukola ntegeeza oba nganze tigani era nga kyenkugambye nze okukola nina kubeera nga nkola nfune kyenjagala wabula sijja kubeera awo nga sikola oba bwe naaba sikola sigenda funa kyenkola ki kyenjagala mufunze tigani nti omuntu oba olina kyokola n'ofunamu bwe bayita okukola oya nga tuli mu buufu bw'okukola esebo tigani omulimu gwa metowakisi oba okwokya ebyuma oyinza kunyonyola otya omuntu ogutegeera omulimu gwa metowakisi guno mulimu si mwangu si bwangu kugunyonyola kubanga n'abamu be tuyigiriza badduka nga gukoze eki gubalemeredde gutya obugumiikiriza tebakola ki tebabulina naye ate guno omulimu gwetagamu obugumiikiriza naddala ng'okyayiga olina okuba omugumiikiriza olina okujja otandika okusiiga enzigi oyiga okwata sikweya oyiga okusala ebyuma oyiga okukuba akantu kano nga bwe wakalabye mu ntandikwa okafuula ekikali bwe kati omale okateekemu kafiitingemu bulungi yesebo naye ng'abantu abamu kati ng'abaana betuyigiriza nga bwe nkugambye obugumiikiriza bwabalema yesebo yayagala buli kyakwatako ssente naye nga okufuna ssente ezo kirina okutwalira ebbanga kuba naffe okuba bwe tuti tetwajja mu workshop nti tuze kuyiga ne tufunirawo kashi twatandika mpola mpola okutuuka wano we tuli abwana tigani esebo tubaako ebintu bye twegomba mu bulamu esebo kubanze byenkola naye nange gwe nali neegomba ogwe nalabirangako oba omuntu yenna eyaneegombesa okubikola esebo tigani obya metowakisi inspiration agijjawa kwegomba okwegomba kuno mashini waka jjajjange yali awo ekya welding kati ng'oluva ku ssomero naye ate kyanewungisanga nnyo mu mwaka gwa 2007 nali saagala kuyiga welding ono nga nze njagala kola ki kuzimba naye nga neegomba nnyo lwaki nga njagala nnyo okuzimba kalina naye nga muzeeyi oluva ku ssomero agamba tigani dda ku mashini kati lumu ngenda kupoota batadde ebiti ebiriko emisumaali mwe balinnya batuse ku beam level basibye level omusumaali gukoze gutya guyiseemu kati enkuba egenda etonnya nziruka omusumaali gwankolobola no mu mutwe ndoze enkovu era ogiraba wano weeri wano eno yes kati nali nkuzize enviiri nali muyaye nnyo nga bino ebya welding sibyagala okitegeera nga nze njagala kimukola ki kuzimba kati omusumaali we gwanfumita wano neŋŋamba nengenda mu ddwaliro banteekeko plasita omusawo nangamba sebo sooka osaleko enviiri neŋŋamba musawo sigenda kusalako nviiri zange oba tonkolako kola ki bireke kati mba nfuluma eddwaliro bwe nti mutima neŋŋamba omusaayi gukulukuta guyiika neŋŋamba musawo nsalako enviiri nengenda mu saluuni musalako enviiri nengenda musawo nanteekako plasita okuva olwo okuzimba ebya kalina ebyokuga nti ntandika oyiga okuzimba nzimbe kalina ebyo nembiwumula completely nezera mu welding olw'omusumaali guli ogwanfumita nezera mu welding nga njiga ebiseera ebyo ng'era ng'omanyi omuntu ayiga jjukira olina famire ewaka jjajja olwo amaze okufa olwo nsigadde ne kkojja wange tandise okuba ayiga ng'omanyi omuntu ayiga
nga kyekiri kyenakugambye nti omuntu ayiga aba yeetaaga akasente nga nze nina famire waka gwolaba nze kuba nazaala nkyali muto nga nkyasoma naye nga buli lunaku oyiga nga bampa 10,000 mmeka 2,000 buli lunaku ewaka nina famire nkyapangisa nina omukyala n'omwana omwana bebi nnyo okitegeera nga teziina kyezikola budde obwekivuliya walinga bwekivuliya omukyala nga fumba kivuliya okukola nsi wano wonna nga nsiko wano wonna naye nga ekivuliya kya siringi 5 nga nze ngenda ne mugamba omanyi mwana mukadde nsaliramu ekifi ekyo ebintu 4 onteeremu ne kasupu nga kakola ki kakyayokya nga tekawera nenziruka emisinde ku 2,200 ze bansasula nengulako omuwogo w'ebi wa 5 n'ekivuliya kya 5 nentuuka ewaka nga nenziruka na misinde omukyala nensanga nga bikola ki nga bikyayokya okitegeera nempita mu mbeera bwete ey'okunyigirizibwa naye nga nina okukola ki okuyiga nentuuka nenvaawo neŋŋamba sijja kubiyiga sente bakola ki bampa ntono kati awaliwo awo abaneiba abamu ne baŋŋamba tigani gumiikiriza ebirungi bikola ki biri maaso kati wanudde mukyala wange ajja gwe nali nina ebiseera ebyo mabega 210 ajja atudde awo azaala byebiki byenkola omwami ayize omulimu oba tannayiga kati oba nakola ki mukama wange oba yantuma ki nendwawo yali ayambadde lugabire n'agijjamu bw'ati n'agikola ki n'aginkuba owulira kati nange olw'obusungu waliwo ekyuma kyali kisongovu nenkikwata bwenti nga mukyala wange alaba abantu we bali baneiba bakuŋŋaanye balaba ekikola ki ekigenda maaso balabe ekikyenkola ki kyenzizaako nkuta ekyuma bwenti musajja omu bambe awo yafa naye awo mulemirembe nankola bw'ati tiga ntokikola bwe namutula nankola bw'ati nenkwata ekyuma nenkola ki nenkimusuuliraawo nentambula nezira ewaka neŋŋamba omukyala omanyi nze kati kanve mu olodingi simuddamu mukyala naŋŋamba gumiikiriza nenva kuno neŋŋenda ebusiya nentandika okubeerawo nga nkyapa omukyala nemuleka eno ntandika okubeerawo nga nkyapa kati bakama bange abebusiya ne bansiima nnyo ne baŋŋamba tiga ntodda kiboga kyokka ekiboga eno nga ninayo olusuku lwange kitegeera nga lunnuma bali eno mbaleseeyo kati nali naakadda bwenti tandise okuyigayigamu awo kasitoma ndeetera epipa okugyokya pipa zino ezawalagye kati wali tekuli masannyalaze jjukira ndi kayaasi njagala sente nengiteekawo mu musana bwe ngiteeka mu musana omusana gugyokya ekisaanikira kwekiri kati ekisaanikira ekyo nga kwekiri kati yeepika kati nze mukujja amasazi gakumyewo ngamba sente nkoze eki nfunye okitegeera obedda yala zinkuba gakomyewo kati nze mukukwata nakwata grind eyo okutandika okusala bwenti epipa nayulika negenda enkuba omukono guno ogulaba ebbwa lino lyali liyitira wano bweriti ebbwa lino lyanumira emyezi 8 kino kyenyumyako kya 2012 yali esaanikidde kati nga njagala giyubuluzaamu bwenti ngikolemu esepiki ez'abasibe kati mukuteekako grinder bweti nsala yeepise nekola expansion neyeeyuzaamu yokka kati fragments nezikola ki nezinkuba wano ebbwanga likoma eno bweriti wano nga lyanumira emyezi 8 obusente bwe nali nkuŋŋaanyiza ku banka bwonna nembulya bwonna nga nejjanjaba kati bakama bange nembakubira abebuse nembagamba big man nfunye problem nga nakatuuka ekibuga ne baŋŋamba twagambe togenda kibuga nembagamba nabali sobola kuleka lusuku lwange lwakuba ate nga n'omulimu nina okukola ki ogukola bwentyo ze problem eziri mu mulimu guno. Bwana Tigani, by the way, ali ntwaza olwekyo kyokola Tigani omuwulidde engeri gye yatandikamu omulimu gwe gyajjanga abuyingira okutuusa okubeera nga ali wano mu Tigani Metal Works. Twinspiringa abavubuka kuba kubi batandika mu bulamu. Tigani sooka onnyonnyola omuvubuka watandika otya omulimu guno kuba ayinza okuba nga agulaba kati matiri yamulaba alabinaga kinyinza kitandika ntya.
njagala otufubiremu ekifaananyi otusigire ekifaananyi watandika otya Tigani Metal Works. Ati kati ye oli gye nvudde wange olwo kati njagala bizinensi eno okugitondawo. Waliwo nkugambye nti baali bankozesa nali nkolera waka mashini ngeri waka kati omuntu oli gwe nkunyumiriza yakwata lugobere n'akola ki nankuba yali kojja wange nga yanjigiriza naye nga era mutwalanga mukama wange kuba tebyali byange wabula byali bya famire. Kati okutondawo Tigani Metal Works eno nfunamu obutakkaanya ne famire bakojja abo nfunamu obutakkaanya nabo balabanga nze agenda otwala ebintu bya jjajjange okitegeera jjukire no mba ndi ku bukojja okitegeera. Kati nga nange nakwatamu obusente bwange awo nalina akabokisi kange awo nga kakonteka bitano buno bulejjaleja njokerawo no piki njokerawo biki nenkayasa ngenda okalaba kalimu emitwalo 9 bitano lukumi nga kalimu emitwalo 9 neŋŋamba olwo nga sinafuna olwo nga sinafunamu ki nga sinafuna nsasage ne bali neŋŋamba waliwo emitwalo 9 emitwalo 9 gino kaŋŋende njigulemu ki mashini ne vice. Kati nga nkwata emitwalo 9 nga ninye site waliwo bakyali bange nga mbagamba munsindikire ku WhatsApp mashini ki ennungi ne vice ne torch yaako nga ngenda nga nkwata nga ngula mashini eno gyolaba eno emyufu ne torch eno ne vice weeri awo nga nfuna wembisetinga. Kati ngenda ofunamu ensasagge wali bakojja nga bagamba omanyi gwe mwana kola bwoti neŋŋamba kale oli musajja muyirivi ebyange olubiri ku pembendi mmanyi ki ekinaddako kuba munaye ku bukojja tewabawamu kitegeera. Kati nga nsooka nnoonya ssente nalina ssente endala ku banka nga nnoonya renti nasooka kubeera mu eno gyolaba kati nendaba nga kisijaawo wafunda kwegamba Land Road nzire wano naye ebyo byonna ngenda okubikola ate waliwo ensasagge endala sina nsasagge kale nali noonya ssente za lenti nga zibulako era mukama wange omu nannyambayo emitwalo gyali 40 nali na miliyoni 1 obudde obwo kati wali bangobyewo sina wendaga ono lenti ayagala ssente bagala miliyoni 1.2 ninawe miliyoni etya nga nkubira mukama wange Kayumba nga mugamba manyi big man nti wangi soko ntase emitwalo ameka 2 omukama wange oyo ensokola ki mwagala nnyo njagala nnyo famire ya Kayumba abaana bonna ba Kayumba bonna akola ki mbagala teyambuuzaako nti oba ssente ozizaddi oba zaaki yambuuza zaaki nemugamba naye wali ensasagge weeri nembimuyitiramu naŋŋamba vaawo nampa emitwalo ameka nenkwata emitwalo 2 nenkola ki nengatta ku miliyoni nalirina nempa Land Road. Kati bwe mpa Land Road nali ninawo obujji butonotono awo bwe nali ndi wali nkola nga mbukwata nzije eno nga mbumaliriza nga ngambo manyi kansooka ensetinga ebintu mashini njirina grinder nga njirina kati grinder eno ogiraba gye nava nayo emmanga ogiraba kati eno grinder gye nava nayo emmanga wali olira kati eno gye nava nayo emmanga wali bwefa ekitono ennyo olina okuba ne sente ezitakka wansi wa mitwalo ameka 2 ogikanika kati bwe yafa nfunyemu obuzibu awo ate nakatandika bino yefudde ntandise okweyazika mu bakyali bange nabo abookya enzigi neŋŋamba kanvumiriye kanjisule mu kabokisi kange aki neera nga luli nga nkakwata neera nga nzijjamu emiliyoni yali emu n'emitwalo aga ekitegeeza gwe ekyokusevinga kalica yange era byonna bye nnina kusevinga nakwerekereza okitegeera wadde abamu bagamba nti okunywa omwenge kwonona ssente naye notajjukira nti n'abatagunywa nabo bakola ki nabo bapangisa anti okusula ne stress nsula ne hangover okitegeera kati nga nkwata akabokisi nga nkasala olwo ntwalisa omwaka guweddeko neza renti nkoze eki
nzifunye ez'omwaka omulala ngangula mashini eyo gyolaba endala nagigula emitwalo 7 eya papo emitwalo 7 mitwalo 7 grinder yiyo nagigula emitwalo 6 brand new mpya nagigula emitwalo 6 n'ebyo binanga biva kuki mu kusevinga na kwerekereza kakekereze ndi musajja mutetenkanya nnyo zigolaba maani yisewo. Okay, wana Tigani, ngambe tuli specifically mulimu gwa metal works. Yes, sir. Omulimu guno omuvubuka ayinza okubeera eyo by the tuli mu kwagala kwesiparinga abavubuka kwetandikirawo mirimu naye tebalina skills okujja kwesanga omuvubuka eyandibadde ayiga ebyuma nga bino okubyokya abizalawa omulimu gwakubeera mu bintu kweddugaza kiki omulimu guno ogusanze otya like achievements zenfunye omuvubuka alaba ategeere nti nno negino emirimu gye tuyisaamu amaaso okyasobola okubaako byokufunamu oba byosobola okukolamu kati achievement eziri mu mulimu guno yes ekisooka ng'oyagala ogufunemu balina okuba nga tebakukozesa kiddemu ng'oyagala ofune mu mulimu gwa holding balina okuba nga tebakukozesa so omuvubuka lwananga bw'osobola olumala okuyigiriza bwepaba otandike workshop eyo ng'okozesa amagezi okozesa amagezi Tigani ge wakozesa n'osevinga anti kati olaba okusevinga kuno okulaba abantu abamu obanze lwakubanze nakeera ebyobufumbo nemanya nti obuvunaanyizibwa nina bungi naye kati omuntu ajja kuyiga holding ng'ali singo tegeera ye tekimuluma naye ze kunyonyodde emabega nafunanga 2,000 nga ngulako ekivulya kya 5 ne bakisaliramu ebifi 4 ne muwogo wa kido achievements zozofuna omulimu guno ogwa metalworks nyingi nyingi twagala otunokoleyo then tulabe kati omanyi erinnya kyekisooka erinnya nolaba nti Tigani Metal Works ekintu ekyo si kyangu bangi abakadiyidde mu holding abansooka mu holding naye nga atunula tabuya okitegeera nga talina kyalaga naye kyebayita okuyimirizawo business neyimirirawo osooka ekintu nojjawo emikwano eyo yokka eyo yesooka Tigani Metal Works erinnya era ne bw'oliba ogenze Kampala ojja sangayo waliyo bakyali bange abamu bajja eno ne mbawa amataawo era ojja balaba emabega kuliko Tigani Metal Works Kiganzi yesebo kati achievement si nfunyemu ebintu bingi nkuzemu amataka mayumba nga zimbye entambula yiyo weeri ndowooza ogiraba big man Tigani ogiraba big man Tigani weeri awe eyo enoonya mirimu kawenja bagita Bombardier Super Hunter gemanya gena gituuma bw'ongamba nti jangu opime wano nga njiwa tteke ng'ekola ki ng'ekusalako weoli wenkusanga nze kasito ngamba Tigani jangu opime wano sikusaba transport nti oba teekamu omutwalo ejolaba eba full tanka ya mulimu naye era nagigula kunoonya mirimu kubanga ezagigula zaavawa negireeta esebo so wana Tigani mu mulimu gwennyini mwetaliyo mirimu gyakaweweevu era bwensanga omuntu agamba nti omulimu mwangu oba mulungi oba mwangu muwakanya buli mulimu gwolaba ku nsi gulinako ekigukalubya nja kuwayo ekizampo nyinza oba nze mmala obudde bungi nga ndi ku kompyuta naye Tigani singa kugamba otuula olunaku nje tosobola ku kompyuta ng'otuddeawo sigisobola okitegeera so nagwo gwina challenge zabo challenges zizosanze mu Tigani Metal Works kubanga libadde mu byuma mu kubyokya kusomoozebwa ki kozosanga ko challenges sisooka ziri bweziti oli bwajja naggulako oluggi bwe ruti emitwalo 35 ajja kugamba omanyi kansala konze wangi kansoke nkuweyo emitwalo 3 olira ne wasigalayo ne wasigalayo balance kangeze wa mitwalo 5 ejo agikuluma tagikuwadde
aba oweddeyo kyokka ate ng'egyo emitwalo 5 ge magoba ago okitegeera sebo ate n'ekirala okusomoozebwa kati olaba ebyuma bino bitusala nga bwe nkugamba kati wano kiva ku nsala nga olaba eyo nayo kindezeeko damage kati wano ebyuma pipanga bweyanjokya okunako okusomoozebwa kati oli bw'alaba damage eno ne muga nti nalwalidde emyezi 8 nabadde njokya agamba sigenda mu byuma owulira kati ebyo byonna bibeera bwe bityo yesebo so naye nga tukimanyi nti emirimu gyaffe gyonna nga bwe tugambye banamawulire mubalabye nga baba kuba kibooko yesebo banamawulire mubalabye nga naffe tuyiribwa olulimi bwolwa yesebo so yongera okugamba omuvubuka nti omulimu gwonna gulimu challenges yantera okyogera kasita ova ewaka ng'ogambye ogenda kukola oba ogenze kukola suubira okusomoozebwa suubira okubeera nga otuuyana suubira okubeera nti ebyo byonna byonna by'otwogerako bibaamu kulyazaamaanya singa tigani baali bakulyazaamaanya nnyo nga naawe oli wakuwanika singa babivaamu yes nze sipowa kitegera kyekiri kyenakugambe nti omusajja yankuba ki nali wadde mbogamba sibiddamu naye nakola ki naguma naye nga oli nagamba fa ku kyoyagala ekiringa ekidinga ekisembayo mu bulamu tukola emirimu egy'enjawulo naye tubaako ebintu ebituvuga okusigala nga tugenda mu maaso tiganinga gwe kiki ekyo ekikuvuga buli lunaku kinkeeza okukola nze nzukuka essaawa 11 buli lunaku saa 11 n'ozukuka n'oteekako n'ofuluma so nga ate oyina ewaka w'osulo oyina ewuwo wandigambye nga bwe ndi ewange kanebake kyekyo ekikunsipalinga okulaba nga buli lunaku ozukuka n'ogenda nako abula mwana blood ebyo ombuuziza akabuuzo naye ngenda kuwa ansa ekinkeeza okufuluma ennyumba eyo buli lunaku nze ne famire yange nenjirekamu mu nnyumba njagala okuba obulungi exactly njagala okuba obulungi njagala nvuge ku mbi nze yange gina kati bombadi yogiraba epakinzaawo njagala makekisi yange epakingi ewali njokya ebyuma byange owulira omale olweggulo odde mu makekisi yakuyiribwa mirimu makekisi yange yakutambulako n'abaana bange kugenda ku kyaki omukyala abatwale okitegeera obwo bwe bulamu bwe neetaaga ate n'ekirala ekinkeeza njagala nnyo nfaanane bakama bange bakayumba mbagala nnyo bansoomooza okitegeera njagala we bali ntuukewoko okitegeera era mpitewo okitegeera kyekinkeeza okufuluma ennyumba esebo tigani nga tumaliriza esebo omulimu guno njagala otunule mu kamera era wa kamera agenda kukwata gwe wekka esebo oyogereko n'omuvubuka abavubuka tulina ebintu bingi ebituwugula tulina ebintu bingi ebituwonoona njagala oyogereko n'omuvubuka atalina kyakola ssaawa zino emirimu gya skills gino lwe gyasobola ogiyiga bako kyomugamba advice gyosobola omuwa alabe nga naye abako kyatandika kati omuvubuka yenna ali eyo ne bwe mba seeyanjudde wandabye edda wabula kyenkuutira omuvubuka yenna bwe butanyooma mirimu n'okuwa bakama bo ekitiibwa nganze bwe nkugambye nti nze Kayumba muwe ekitiibwa kuba ye mukama wange gwe mmanyi bakayumba family kati nze bw'otawa mukama wo kitiibwa omulimu guba gukulemye kitegeera ate bw'osanga tigani nti ndi bwe nti ddate enkyo ojja kunsanga mu Timbaland ogambe yonayo ki ebyoma wali okitegeera ate ogenda okujja okuneebuuzaako nange nga wanvuluga luli nga ndiki nga ndi ddate okitegeera kyenkuutira omuvubuka butanyooma mirimu n'okuwa mukama wo ekitiibwa awo buli kimu kiba kigenda kukwanguyira mu mbeera yonna gye weetaaga mpita bakasitoma bange mwenna abampagira kisangibwa ku Kiganzi Road era ku kikubo otuuka ku Kiganzi Road ewali Emirates Pub ojja kulaba era enzigi ojja kuba ozirengera ku mukono gwa kkono n'erinnya ojja kuba oliraba Tigani Networks enamba z'essimu weeziri eya Airtel eri 075 395 6
MTN 0786542423. Tetuseera abatigani Metalworks, tetuseera ate tubanja lwakuba amazima y'ensonga ki y'ensonga enkulu. Gwe jangu n'amazima ffe nzijinja kukola kasitoba n'amazima ate ku bbeeyi ensamusamu. Yes. Abanonda abalonzi bange mwena mbatumiddeko nnyo mwana. Yenze kansala wamwe owa NUP Detective Kasozi Tigani atakoga atageja big man. I wish you the best. Biri abiri mu mukaga. I supporting. I salute you all the voters. Obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano ng'aline mwana mulenzi Tigani Kasozi nga kutwala mu ngeri gyatandika mu Tigani Metalworks. Obiwulidde era omulabye obuvo n'obuddo byazaayitamu mu bulamu bwe ng'akola challenges. Nga bwe ngambye nti buli mulimu gwonna gwe tukola tewali kaweweevu ke tujja kusanga ne bw'oba okola mu ofiisi era waliwo obudde bw'otuuka naawe n'otuuyana. So twagale emirimu gyaffe, ekirala tuyige nnyo skills bwe ziti. Nga Tigani bw'agambye nti ebisoomooza byali bingi naye yasigala atambula mu maaso, yasigala akola okulaba nga abaako by'ayiga oba abaako by'ateeka mu nkola. Achievements muziwulidde, bintu bingi nnyo byakoze mu mulimu guno gw'onyooma, so nga naawe muvubuka ali mu kulaba program muvubuka kola osobola okubaako okukyusa obulamu bwo naddala leero singa obaako ky'otandika, singa obaako ky'oyiga. Twongera obayita nga Focus Digital Training Institute tugenda kutandika programu yaffe era nga mu Kiganzi wobwetera okwambuka ku ofiisi zaffe zigenda okubeera waggulu, oyige ebyemikono, oyige ebintu bwe biti, oyige n'ebintu birala bingi nnyo. Jangu ku ofiisi awo obe ng'oyiga naffe ebintu ebya hands on skills. Mbadde Adeuba Fosikime Muyanja, of course program muvubuka kola era nga ssaawa zino nkukkiriza nti nkugamba nti subscribinga gwe atanaba ku subscribinga then n'ekirala otugoberere mu programu zaffe ennyingi ez'enjawulo. Mukize tukome wano tujja kuba tuddamu nate mu programu ezijja mu maaso n'abantu abalala bangi nnyo abalinga Tigani. For now, bye bye. Ya ku subscribinga ku Focus TV yange bingi